nze nina obukulembeze n'obuyinza kubakkiriza bwe kiba kiri kubuzaabuza ng'omuntu aligamba nti awo yali ategeeza mukwano nti ndi wa mukwano mubakkiriza soma akaddako fawailul musallina n'okomaawo abantu bagenda kusaala soma akaddako alladhina hum an salatihim saahun bw'okoma wali oba oyonoonye fawailu zibasanze abasaala n'okomaawo soma akaddako bw'otomalaayo obuzaabuza wa ana maula almu'minin nze nina obukulembeze n'obuyinza kubakkiriza kati soma akaddako awo otegeeza wa mukwano nti nze mukwano gwabwe oba nze mukama waabwe yali ategeeza nze mukama waabwe olwakali akaddako wa ana aula bihim era ekyange kyebalondawo ekyange kiki ekiragiro wa ana aula bihim min anfusihim ne balekawo ebyabwe era okyafuna nti mukwano ebyo biragiro omutegeera biragiro ebiragiro bibere byabukulembeze wa ana aula bihim min anfusihim bw'amala okyogera bw'atyo nti nga ayogedde level 3 ng'era agambye nti nze mukama wange ye Katonda era mmugoberera ate nange nze mukulembeze w'abakkiriza era balina kungoberera ne balekawo ebyabwe musobola okulekawo ebyammwe bala ye ala hadithi egamba ala kaakati nno mu ngeri gye nkirambuludde bwe ntyo nti obukulembeze bwa Katonda level number 1 obwokubiri bwange ala kaakati mumpa amatu nga tutambulira ku sequence eyo ku nnambika eyo man kuntum maulaahu buli amanyi nti nze mbadde mukama we in the sense nti nze mmulagira in the sense nti bwe mmulagira taddamu ng'era banyonyodde wa ana aula bihim ekyange kye batwala min anfusihim okusinga ebiri bwe balowooza okusinga bye balowooza byateekawo no byateekawo bwe njogera ekyange kye kitwalwa that is authority ala man kuntu maulaahu mu kigambo maula kyenkozeseza ku Allah ekitegeeza obukulembeze mu kigambo maula kyeneekozesezaako nze nammwe engeri gye mulina okungoberera in that sense ala man kuntu maulaahu buli amanyi nti nze mbadde mukama we mu kigambo maula nga mukikozesa Katonda nange fahaadha bw'atuuka ku kigambo ekyo fahaadha kati ono n'amusikayo eyali ayimiridde yekka ku katuuti n'amusika n'amujja mu bantu n'amujja mu basiraamu banne oba bakkiriza banne sikozesa kigambo swahaba nasoma theology kikozesa kigambo swahaba kubanga ekigambo swahaba aye tekikola kwali naligamba baswahaba banne naye ate ali si swahaba wakati w'abaswahaba n'ennabbi waliwo kye bayita al muhammad enju ya muhammadi waliwo kye bayita sahabati muhammad ate waliwo kye bayita al muhammad enju ya muhammad enju eri kumpi nnyo eri nabbi okusinga abaswahaba be so nno nabo balungi naye bo bali ku level 3 okuva ku ye ndiza mutegeera levels ziba 3 bali ku level 3 okuva ku ye nga nabbi ye level number 1 level number 2 al muhammad enju ya muhammad level number 3 ye sahaba ya muhammad kakati ono ow'enju yali akyali mbasahaba bannabbi wali ng'ali naabo n'amusikayo n'amugjayo mu bali basahaba be yalimu ali nabbi n'asika ali sigenda gamba nti basahaba banne kuba tekimukolako n'asika ow'enju ya muhammad ng'amugja mu basahaba ba muhammad najja n'amulinnyisa katuuti
katuuti ne babeerako babiri